Wakati mu kussa mu nkola ekiragiro kya gavumenti ekyokutereeza ebibuga ne zi munisipaali okwetooloola eggwanga lyonna, obukulembeze bwa munisipaali y'e Mukono bwawa abasuubuzi abakolera mu bifo ebitakkirizibwamu mu mateeka ssaleessale okwamuka ebifo bino obutasukka nkomerero ya mwezi gwa kusatu. Kati mu kiro ekikeesezza olwaleero abateekesa mu nkola amateeka e Mukono bakkakkanye ku buyumba bw'abasuubuzi obubadde mu bifo ebitakkirizibwamu mu mateeka okuli enguudo ne babumenya. Abasuubuzi abasinga bagenze okutuuka bye babadde bakolera ku makya ng'ebifo byereere bwe batyo ne basoberwa. Abamu ku bano bategeezezza nti weewaawo nga baali baalagirwa okwamuka ebifo bye babadde bakolera nti kyokka babadde tebalina waakudda. Nze kyensaba atuyambe buyambi atuleke we tukolera ffe tusobola okwebeereramu naye tatusindika mu kalina. Abakalina basiraamu ffe batusomoza batuvuma naye embizi yaffe batuleke gye tuli tuvuma batusomoza batugoba mugendimu gyaffe bannyinaffe bonna. Kale nze embeera eriwo nti kuyonja kibuga si mbi naye nteekateeka bannyinaze baganda baffe bakojja baffe we badda tewali. Kuli bubi nnyo batujje wano funire ekyokulya kati tugenda kudda omuntu agoyinga wa ttaano olimo namawulire nkumanya enkuzo ndaba niraba kye batukoze kati tugenda kudda mwana nga ffe bannayuganda kiki baagala we tubba nga bagavubuka tuli babbi tegeera tugenda kuddamu munywanyi bannange bakoze ebintu abantu bangi abadde bafunamu mwannyinaze n'oli era tubaye tulya wano kati tumanyi wakudda kati sawa zino tumanyi wakudda tundabaka mu kyalo nesewo omukulembeze w'eggwanga pulezidenti oli Kaguta Museveni njagala otukwatibwa ekisa taata. Abantu bangi abadde bawangaalira mu bitundu wano ku kkubo nga olweggulo n'ekiro ng'akolera wano eno ng'era wawerera abaana be. Bo ababadde bakulira okuliraana n'akatale ka Kame Valley balaze obutali bumativu n'ekyokumenyebwa okw'obuyumba bwabwe nti ng'ate baali baweebwayo ekiseera okuvaawo okusukka ku ky'olunaku olwaleero. Kintu kirungi naye ate bino ebintu byekoze mu Uganda bisaana mu nsi ziri ezakula. Era nga gwe pulezidenti ne gavumenti yo osooka n'ofuna ekifo ky'onaateekamu abantu so si kubamenya buki kumenya ekyo ekintu kino kyakoze kirungi naye ate kibi. Abantu abamu banna ssente nga bazijja mu looni okola ebintu binagula ka kantini yeeyiye asomesa abaana kati govudde eri omumenye alagewa. Era kati nga ino nanyini nsi omugoba mu kibuga agenda aliirewa Omulanga gavumenti erina n'ebibira yeyawanga abagaga omuntu omu n'atwala mayiro ne mayiro bafune we basobola okuzimbira abantu akatale bakulaakulanye ebyalo eyo eriyo ebibira biyitirivu. Weewaawo abazinga bayinza obanenya nti bakoze bubi nnyo olw'okubanga boonoonya ebintu by'abantu naye ate n'ebbanga lye basajja lye byatuwa libadde limala omuntu okubeera nga weeteekateeka dda n'otabakiikira nsingo nti boonoonya ebintu bingi. Ekyamazima omwezi gubadde munene naye Abannayuganda basinga babadde babuzibwabuzibwa ate bannaabo nga babagamba nti ebintu bagenda tuwaamu Easter leave tebajja tumenya tugenda kumala kulya Easter batumenya. Kaweefube waffe ow'okwogerako n'abakulembera ekibuga Mukono abadde akyagudde butaka olw'okubanoonya nga tetubafuna. Alex Miseyiri yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.